Catch TV Nera. How is the situation going on? Subscribing, following, liking, byonna bikola bulungi nnyo. Nyiga akadeka notification, then tweyongereyo bulungi nnyo. Nze Sula Ssenyonga okwera mpozi nga ate nkutuusaako amawulire olunaku olwaleero. Mu lunaku olwaleero katandike n'olunaku olwajjo. Olunaku olwajjo lwagenze okuzibira oba okugamba wakati w'ekiraawo nga balaga nti amawulire galaga nti ate mpozi Sauda Madada naye yabadde akwatiddwa ng'afuluma naye ng'ayita busiya. Ng'afuluma naye ng'ayita busiya n'akwatibwa era yagezezzaako okubuuza abamu ku ttenti abaye munkwatira kinti keesi yo fayiro yo eri Wandegeya era bwe batyo bamuvuze ne bamuwalawala mpaka Wandegeya ku police station wano nno gye yegattidde kuwayiswa mu ffumbiro ono nga yamyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform era naye bwe babadde bamukwatidde wabula nzirayo katono ku Sauda Madada amawulire gatambudde awo kati nga bw'omanyi nti wabeerawo abantu abamu ng'omulaba emyaka weegiri mingi naye ng'emyaka gye oluusi abantu balinza okuba bagibuusa basanga naye omuntu ekyo gamba aweze emyaka 6 aweze emyaka 7 lwaki okusinziira ebiera bimuvaamu waliwo akalaga nti omusumba omu mumumanyi yadduka n'agenda ebweru mbe yagambye naye yadduka buddusi Pastor Mondo naye yadduka buddusi kati agamba mu Sauda Madada yamukubidde ng'anaatera otuuka ebusi nga mugamba wawe nninza okuyita wafulumira waggo wayita wa sajja naga naye we yaŋŋambidde nga it is too late nga kiri too late ne ŋŋamba bwe kiba nga kituufu nga yamukubidde ng'amubuuza we w'okuyita kitegeeza ye yamuwaddeyo bw'aba nga teyamukubidde ali mu kweraga kweyisa ng'okweyisa obutaala eyo n'envaayo kale ne tudde Wandegeya eyo mpozi gye babajja olunaku olwaleero ne babatwala mu kooti wali eri Kanyanya newankubadde bagiyita kooti y'e Kawempe batebeera si bebeera Kawempe division neffe tuyitawo Kanyanya awo nno we batadde era obutambi bw'ogenda ku pages ez'enjawulo obalaba nga bali mu kooti wayisa mu ffumbiro waliwo omwana amukubye ekifaananyi boosi kiri ekifaananyi sijja kulimba kijja genda mu byafaayo bya wayiswa eby'ekifaananyi. Actually, if I'm not mistaken, Bobi Wine and Waiswa now balina ekifaananyi kisobola okukola nga portrait eya struggle abaana bagenda okusomako nga bagamba nti katugenda kusoma ku banunuzi b'eggwanga na biki nga bajja ebyo ebifaananyi bwe bagamba these guys were real heroes. Kubanga mujjuka ebifaananyi Bobi Wine byo badde bingi nnyo Waiswa badde talinayo but waliwo ekifaananyi omwana kyamukubye nga wanise bw'ati empingu ate nga ye akyogera lwatu era kyogere ne mbasirikale wona n'agamba nti Bobi Wine is my president sikirumamu oba mwagala munzite sigenda kirumamu. Kiraga ki nti oba oli awo gye yatuusiddwako eri babadde bamugamba ebigambo ebimu abyenenye kuba abantu bano ne bakwatibwa basooka ne batwalibwako eyo mu basement ne bamala ne bavaayo ne babasesema mangu naye simanyi lwaki Waiswa ku luno bye bamusesemye mangu naye nga kigambibwa nti oluvannyuma lw'okukwatibwa bagenzeeko ewakaawe okuyaza balabe oba banaasangayo ku bintu ebimu ebyefaananyiriza ebyambalo by'amagye n'ebirala byonna. Jjukira bano bombi bwe batuuse mu kkooti bavunaanye musango gwa unlawful drilling but ojja kwekanga nga Sauda Madada birinza okusigalako naye ate Waiswa mu ffumbiro tebalina bujulizi olw'ensonga batuuse waka wa Waiswa nga tewaliyo wadde n'ekintu kyonna ekyekwasaganya oba oliawo ku kyambalo oba ennyota oba ki. Onfuna bulungi nnyo newankubadde simanyi lwaki this time bibalemye kuba waliwo ebimu bye baplantingayo waliwo bye baplantingayo naye ku luno oba oliawo byabalemye okuplantinga naye wa Sauda Madada yo bwe batuuseeyo basanzeyo ebyambalo nga biriko simanya CFC nga bogamba senior superintendent of police ganga alina amayinja mangi nnyo ne bagamba ono twakute. Jjukira abaana bali bamuyita General Sauda Madada nga bwe bamuyita agamba tabunjerere kati abantu bano bw'olaba ne Calvin oli Bobby Giant era bonna balina issues ezimu ez'ebyambalo ebyo kakati awo foot soldier oba okitegeera butegeezi bw'oba wali ku parade ebyambalo funa gy'obikwekeeyo obijjayo ng'ogenda kwambala bodde wakatotuuka nabyo obaako gye gy'obitereka eyo
twalinanga bajjajja fedda nga balina ebintu byebatereka basima ebinnya ne bateeka eyo bwakyetaaga ng'abijjayo ng'agenda abikozesa oba ontegedde dage amateeka ga Uganda bwe batyo nga babasimba mu kkooti. Simanyi nsoose kiraba kuwayiswa ebimu ndaba bipya bannaaye munansonyiwa ebimu ndaba bipya. Wayiswa ayogeddeko n'abamawulire within the court, nayogerako n'abamawulire within the court n'abalaga na biki ebimukwasa n'agamba nze tebalina kye bagenda kunsibirako lwa tebalina bujulizi. Era bwe batyo omulamuzi abasomedde omusango bombi ng'ekibavunaanyizibwa oba omusango ogubavunaanyizibwa gwe guyere gwabali unlawful drilling, okukola parade n'ebintu ebifaananyirizaako obaoliawo eby'amagye. Bagwegaanya omusango guno era bombi ne basindikibwa ku meere eruzira ku alimanda. Bagenda kudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 29. Simanyi lwaki wabaddewo okuteeseganya kw'amaanyi nnyo. Abawabi ba gavumenti nga bagezaako okulemesa nga bagamba kuba badde baagala kubeeyimirira era nga taata wa Wayiswa bw'ali n'abalala abanene nga weebali ne balemerako nnyo ne bagamba tetunnaba kweteekateeka kuteekako mpaayo yaffe na buli kimu. Ne neebuuza lwaki mwarestinga omuntu ne mupapirira okumwarestinga nga temunnategeka ngeri ki mugenda kuwabamu musango n'obujulizi obaoliawo obumulumika nga temubulina. Ebyo biri mu Uganda mukka, mwembiraba mpozi n'ensi endala oba eriawo ezitagoberera mateeka gaabwe ge babeera baateekawo mu nsi. Kakati okulonda deeti diri banadda nako kubaddemu okusuka muguwa wakati w'omulamuzi n'abawabi ba gavumenti nga balina deeti ze baagala naye nga bagamba nti omusango guno njagala ngubeereko nnyo saagala gutuuke oba nga ndi fixed nnyo n'emisango emirala oba nga siriiwo, njagala tukole deeti nga ngenda kubeerawo. N'akyusa ni kakalenda we n'akabalaga bw'ati n'agamba kati kalenda yiyo njibawadde deeti eno bweti kino kiriwo eno deeti gye njagala tukozese. Kati mu kulaba okwange era bagenda kudda abawabi ba gavumenti era boogeze ebirimi nga bulijjo babadde bakikola, bakyongereyo. Naye nga ky'oba omanya saaki yo yakoleddwa dda mu maka g'abantu bano nga bwe nkuwadde waggulu wali eri nga ntandika ewa Wayiswa ne batasangayo bintu kyonna kyekuusa ku byambalo bibuulira babavunaana newankubadde bagamba nti yali omu ku baali ku parade, ye agamba tabeerangawo na ku parade, teyalinawo. Ontegeera kati awo balina kwezuula bwezuzi. Wabula Joel Ssenyonyi nga yakulira oludda oluwabula gavumenti oba oluwakanya gavumenti, leader of opposition, has accused the state of deliberately arresting NUP supporters in attempting to slow down their political activities by forcing them to spend time in court instead of focusing on what he described as efforts to liberate the country. Ssenyonyi says the arrests are a form of prosecution, not justice, and insists that the strategy will not weaken the party's momentum. Agambye ng'ali mu parliament nti bino byonna oba oliawo gavumenti egendereramu kukwata abantu baabwe okuslowinga down, nti omuntu eyandibadde ng'alirira akuba campaign za Kyagulanyi atayina kubeera mu kkooti. Omuntu eyandibadde ng'ali eno ng'abeera akola mulimu gya kibiina ate ali mu kkooti oba ali mu kkomera akwatiddwa. Oba ontegedde. Kale bw'atyo n'agamba ne bwe banaakola ebyo byonna tekigenda kukyusa speed kwe bakolera bintu byabwe. Bw'ayogera ku kya speed wano ne ngamba omwana ono abaana bano nabadde ndabaka video yesterday, omanyinziramu nendaba ebintu byenkoze ebimu oba nendabako ku byapeninze. I was watching a video nga Kyagulanyi wa speech ye bwe baali baggulawo ekitebe kyeyiganga nangeri ki gye baakoyalinga ettaka. Initially I thought nti abantu bano ettaka nga bw'ogamba area MPs bebekozeemu omulimu ne bapangisa ekifo baakigula. Ofisi y'eyiganga ettaka baaligula lya NUP oba Kyagulanyi bataliiwo bawaali
ekifo kigenda kusigala nga kya National Unity Platform. Kati bwayogera ku kya Speed, kiraga nti abantu bano Speed ko bazimbira ne kubakolera ebintu byabwe ya kika kya waggulu compared ku bibiina ebirala ebibaddewo. Love nene nnyo eri ekibiina n'ekintu kye bagoba. Kino tekisobola buteeraliikiriza gavumenti. Oba ontegedde? Kino tekisobola buteeraliikiriza gavumenti. Kubanga nabo bennyini bakira bagamba tuli ku Speed. Wabula mu bigambo bya Waiswa Mufumbiro agamba nti munne gwavuganya naye Michael Kabaziguruka yali emabega w'okukwatibwakwe. Jukira ababaka ba palamenti tebanneewandiisa. Bagenda kwewandiisa ng'ennaku z'omwezi 23 nedda. Abapresidenti bebewandiisa nga 23 n'24. Waiswa Mufumbiro kitegeeza bye basooka ba MP very soon bagenda kubeera nga beewandiisa. Kaakati unless nga babasalidde omusango before date of which I think tekijja kubeerawo. Ensoleera kujjalayo. Kaakati obategeera. Kaakati niye ng'alumiza Michael Kabaziguruka. Kabaziguruka abadde tannayogerako eri ggwanga ku lipulayenga kintu ekyo. Kabaziguruka ono abadde wa FDC. Era be bakoze ekibiina kya PFF yagamba nti oyo Michael Kabaziguruka agent wa government. Agent wa government. Oba ontegeera. Tubadde ne opposition zibangi nnyo nga abamu babakubano bakuba ne balimala abantu ne bakola batya nenge ekituufu kiri nti babadde balya ssente okuva mu government nga we are not sure of their standings nti oba either balema ddala oba si balema oba bawadde ebitanda oba balwadde. Ebimu tumaze tubizudde na wano eno luusi abamu bamala kuyombamuko ne beyerangira. Oba ontegeera. Kati tumanyi issue bweri. Ngera tabaji abamu abeera basibidde mu makomera oba babeerayo oba olubakwata ne bagamba batutte bakomera bazze waabwe oba batwala mu hoteli ne balya zipizza. So bwe tuyimiridde. Oba ontegedde. So kati gega mawulire mpoza ate agabadde gakafuluma agakwatagana n'ebyakwatibwa kwa Waiswa ne Sauda Madada. Tuwongereyo kubeera mpozi nga ate tubasabira. Kati TV